Webali kubira nti otambula naffe ku program yaffe eno Omukeeze TV y'omugaso Salam TV gy'oliko nze Twaha Mukiibi mukitundu kyaffe kino olunaku olwaleero lwakuna era olwokuna tutunuulira oluusi tubeera ne bannaffe abakuumaddembe ne tutunuulira ensonga bwe ziri kati olwaleero nina Superintendent of Police at Haile Immaculate Eve jagala mukuwe akulamuseeko ono yatwala eby'omutindo mu poliisi ya Uganda naddala mu kitongole ekyo eky'omutindo lamusa abatulaba abo obeyanjulire nze nina bye simalaayo ndaba cepe nnyingi ojja kuzitunnyonnyola eno waliwo esooka waliwo ey'okubiri mpitirivu lamusa abatulaba abatulaba nesimye okubeera wano leero amanya nze at Haile Immaculate Ivy ranka yange eno eri Superintendent of Police webali kujja webali sebo eno etegeeza Uganda buli uniform kibeerako kati waliwo ejjinja erisooka lino litegeeza ki lino lyoyambadde kano simayinja ng'amayinja nga gano zino tuziyita badges za kose ezimu n'ezimu zemba nkoze liyita mu kose z'enjawulo zenkoze so ezimu tubeera ne badges nozambala otuula wa okola biki nga gwe ntuula wali Naguru ku kitebe ekikulu headquarters mu directorate ya forensic services nze omukwasaganyi w'ebyomutindo mu directorate eyo okulaba nti mu bye tukola ebyokunoonyereza nga tukozesa science ne tekinologiya nti bye tukola biri ku mutindo actually omutindo gwensi yonna ate nga bituufu nga biri ku mutindo nga tondagenda mu mutindo mbadde nkutunira ninga bane kati ono mupoliisi wamunsindikira okunkwata asobola okunzijawo olina amaanyi gwe mbavu oga nti abapoliisi babeera n'amaanyi lina tactics onkuba wagonda gwe bontunuulira omanyi awagonda okunkuba n'enzikakkana awokukwata si kukuba awokukwata kirimu enjawulo omanya okunkwata so si awokunkuba kukuba batocha eba tekikirizibwa is against human rights banti obodde ate ekyo nakyo kyoyogedde kikulu nnyo kakati twagala okweyongera okutegeera ogaye nti okulira omutindo mu mutindo mulimu bintu nga ki omutindo kwe kugezaako okulaba nti bye tukola nga ffe kyenjogeddeko nti tukozesa science ne tekinologiya mu kunoonyereza nti client baffe bafuna ekituufu nti report zetukola ne tufulumya eri ba OCCID nti ntuufu mukugeza bwe wabeerawo obumenyi bw'amateeka kati nga waliwo bomo yabwatukawo ku luguudo lwe bwayisa outside awo Kawempe mu maaso geeyo mola eri awo bomu yagenda nebwatuka ffe bwe mala okubwatuka tulaba abantu bangi abajja bano bajja nogenda okulaba oli asuulasuula obugundiggundi obupande n'asimba obupande n'amaana avaawo omwana najja n'akuba ekifaananyi n'amaana avaawo bintu ki ebikolebwa ku crime scene neyanziza crime scene oba okumanaginga crime scenes ezo mulimu gwaffe ogusooka nga bwenjogedde nva mu forensic services so tutandikira ku crime scene ebintu netubireeta mu lab netubikolako naye ku crime scene awo tubeera n'abaana abapoliisi ababikolako ba scenes of crime officers ye gwe mulimu gwe gwe mulimu gwe awatali bumenyi bw'amateeka abatudde waka abali ku ofiisi alinda obumenyi bw'amateeka we buli wali bamenyeewo babbyewo omulimu gwe gulabise agendayo nategeka crime scene bulungi n'atunoonyerezaamu exhibits oba ebintu ebinaatuyamba mu kunoonyereza omupoliisi bw'atuuka ku crime scene biki byatandikirako kugamba nti nina okubeera
nina okufuna A B C D leka nti mufunye ne D mugifunye nti ye kati awo ne muvaayo bintu ki ebirina okubeera nti bifunibwa ekyaba alina okukola ekisooka kwe kulaba nti eno crime scene agisazeeko olaba eyo tape gye tuteekako akakagundi kayo boundary ateekako boundary eyo so that abantu abalala tebayingiremu ate naffe abantu ababulijjo abanauganda twewale nnyo awali crime scene obuvunaanyizibwa bw'omuntu wa bulijjo butatuuka asigale ebbali alengeze maaso alabise maaso ayita abapoliisi bw'aba nga yasooseewo ayita abapoliisi nga bw'abeera ku bbali nekyalaba takikwata nti sibwa ate na kino nedda kisongeko debbali kati bwe tumala okusiba kiki ekiddako bwe tumala okusiba abo basinzi of crime officers baffe waliwo engeri gye tuba traininga okuyitamu mu scene of crime eyo nga bwe baloketi nga bwe balaba ebintu ebisobola okuba ebyomugaso mu kunoonyereza bye tuyita exhibits kyova olaba bajja n'obunamba n'obufulaga obwa yellow oba obwa red nga bwateekawo wano oba wali then olumala babijjawo bulungi ne babi parkinga ne babisindikira ku kitebe nagulu eri bintu ki bye bajjawo byenjagala okutegeerera kisinziira ku crime scene scene eri type ki for example nga scene ya mada basa omuntu maybe akozesa ekiso oba bino ebijambiya ekisooka omuntu mu biseera ebingi abeerawo nga mufu so oyo omuntu baba balina nga tebanamugjawo basooka kuwandiika biki bamusanzeewa katugambe nti ekiso kibaddewo oba ebadde mundu onoonya bugundi amasasi agamukubye n'ebisosonkole nabyo ng'olaga bibaddewa kuliraanya in relation to ku muntu wajabadde gwe bamukubye mu mugongo bamukubye mu maaso tunoonyereza footprints kyetugamba abantu mwewale kugenda mu gundi mu crime scene kubanga ojja kugendayo engato yo erinye mu musaayi nga bw'otambula tujja kusanga enkya tukuleeta ku poliisi ne tukubuuza lwaki engatto yo eriko omusaayi lwaki mu bye tulaba gwolabika gwalabika kyosi kyetuba tulina okwewala kye bayita fingerprints bakifuna batya mbuulira bakifuna batya fingerprints era abantu balina okubeera nti beegendereza ekintu ekyo bakifuna batya twegendereze nnyo butasaanyaawo ezo zi fingerprints katawonga mu musango gw'oku breaking and burglary okumenya bamenya emotoka yo oba bamenya ennyumba yo omubbi bw'aba agezaako okumenya oluusi akwata n'anyweza nga ku motoka wakwata fingerprints ziba zibeerawo again kyetuva tulina okwewala bwe baba babreakinze emotoka yo gezaako nnyo kubanga kituyamba nnyo ne tusangawo ezo fingerprints bwe tuzisangawo waliwo engeri gye tuziggyako ne tuzitwala mu byuma byaffe ne tuzitereka bw'oba olina suspect bw'aba alabise tufuna ezo fingerprints ne tukomparinga kituufu ddala y'ono eya breakinze eyamenye n'emotoka oba ennyumba bw'aba nga suspect taliiwo tuzitereka mu database yaffe oluusi oba mu biseera ebingi abantu abakola ebintu ebyo si kyalumu akikola leero n'enkya so ezo fingerprints bwe tuba nga tuzifuna ate kitulaga nti ono omuntu yono yamenya wano n'amenya wali naye tetunamufuna bino poliisi byetera okugamba nti abaakola obulumbaganyi wano era be baakola obulumbaganyi babeera balaba
tuba tulaba emundu obanga yemu katugambe nti zino emundu ezikuba abantu bofuna ebisosonkole n'obwo obugundu obulala osobola kutegeera nti eno emundu yemu kati wayinza okuyitaawo emyaka ng'ene 5 10 ng'emisango ewezeze eri nga 2 naye nga tofunanga muntu naye n'omufuna ku musango gumu n'otegeera nti yewono kikuzaayo oli n'osolvinga ne wait emyaka 5 kiba kikuzaayo police ebeera ne records criminal records za forensics mubitereka tulina kye tuyita databases bwemutuuka ku crime scene kiki ekitwala like ekifaananyi kyemukuba kyekitwala fingerprints kyemukozesa tukuba n'ebifaananyi kiki ekitwala njagala kutegeera ekipiikinga fingerprints tulina tekinologiya gwe tukozesa awembulira tulina tekinologiya gwe tukozesa tuba batendese you are trained we are trained okukozesa tekinologiya oyo netufuna byetwagala tuyanzege awo nga tuvuddeyo nina science fair gye nalabye awo njiraba ekkololo kati ennaku ziri ziweze 3-2 mpitawa nakagiraba nze ennaku ndoza ziringa 3 nga njiraba buli lwempitawo ne baŋŋamba nti ab'ebyokwerinda balina science fair awo njagala ombuulire kiki ekiri ekkololo exactly ekiri ekololo waliyo omwoleso mu luzungu bakiyise National Science Week eggwanga ligezaako okulaga bikife ng'Abannayuganda by the way byetukola nga tukozesa science n'okuinnovatinga byetukoze obuyiiya nga tukozesa science okukola tekinologiya gwe tukozesa kati ngaffe nga police naffe tulinayo omudaala tulaga twolesa police engeri gyekozesaamu science ne tekinologiya mu kukola omulimu gwaffe ogusooka ogw'okunoonyereza esonga ffe aba Directorate of Forensic Services tukozesa science that is what it is tukozesa science ne tekinologiya mu kunoonyereza era abantu bwe bareportinga emisango ku police eziri waweeru eziri mu ggwanga lyonna olyo anoonyereza bw'alaba nti guno omusango gwagala scientific evidence bagutusindikira ne tugukolako ne tubaweereza eyo scientific evidence results ne tuzibawa so bwe tudda ekololo awo tulinawo omwoleso tulaga ebyuma ebimu bye tukozesa ng'ebikola fingerprints ebyuma mwabireesaawo ekkololo ebiri waliwo ebimu bye tusobola gwe mukisa gwe tusobola okuyitamu okulabako exactly yes bw'oba olikololo kyonna mukiraga weebiri tulinawo omudaala mukikola mutyasooka onnyonnyolemuko kati ekituufu ekyuma tekiriwo naye nandyagadde okwongera okutegeera ennoonyereza yammwe bweba ebeeramu ki mwetaagisa ki mukola mutya era okwera nti munoonyereza nga mwakigyeyo okukiraga abantu mpitiramu neyanziza ssebo kati mu kunoonyereza okwo sayansi nga bwe tumanya abamu erimu ebika bingi waliwo sayansi w'emundu waliwo sayansi wa DNA gwe twagala ennyo waliwo sayansi wa chemistry waliwo sayansi wa computer so tuyinamu zi departments ezo bw'oba okoze omusango ng'okozesa essimu yo omuntu ng'omuthreateninga ng'omugamba ngenda kukutta ogwo musango nno threatening violence ngenda kukutta musango olina reportinga ono yagambye ayagala kunzita tukitegeera tutya yansindikidde message yino wano ku simu esimu tugifuna ne tukozesa ebyuma byaffe eyo message yennyini ne tuginoonyaamu ne bw'oba ogideletinze bwe tugifuna ne tugitegeka bulungi ne tuteeka ku report ne tusindikira OCCID n'atereeza fayiro bulungi okugitwala eri omuwaabi wa gavumenti DPP. Message oli bwansindikana nga nti neegendereza obulamu bwo bufunda era n'owulira nti ono ne bw'amala n'agisangula ne bw'amala n'agisangula
nezija ku police n'enkyogera mwe muginoonya ne mugireeta ate gye yasangudde tekinologiya nga bwenkugambye tulina ebyuma tulina softwares tulina buli kimu ebisobola okurecoveringa okuddamu n'ebiweesa poliisi teyeetaaga ssimu ye kubanga oyinza okubiwandiika n'amala n'asuula essimu bw'aba yabikusindikira ekyo kiwedde bikuli ku ssimu ye naye bw'aba nga ye suspect mu musango era tumusaba essimu ye naye tumusaba ye ne tukusaba ye atuhayire sooka otunuulira olabe okusinza ku tekinologiya aliwo bwe nkusindikira message n'ogiraba nengisangula gyevudde naawe ku ssimu yeevaawo kitegeeza oba tekyalina bujulizi gwe poliisi muba mubirina ebyo musobola bifuna tusobola bifuna tulina ebyuma byetukozesa ne tubifuna era n'eri ekolaga nti eno message baali bagisangula naye yiino weeri ogijjayo kati eyo department ebya computer n'amasimu computer misuse cyber harassment egy'emisango kati tulinayo ne department endala ekozesa obutonda DNA obutonde bw'omuntu eno department eri mu poliisi naye eri mu poliisi tugiyina ng'ekebera obutonde sajja yeeganya omwana sajja biki mugendayo omwana bamubbye naye mwana waani nga muyita poliisi ng'ejja poliisi ekyekikola tubikola poliisi ebikola oba omwana obutonde tolagikozesa mu misango gy'okutta abantu oba okukwata abaana oba rape okabasanya n'okukwasa amaanyi ng'okozesa amaanyi omusajja akutta omwana akaana k'emyaka 35 oba 16 17 bwe bareportinga nga obudde bukyali tusobola okusanga DNA y'omusajja oyo ku kawale k'omwana oba mu private parts ze kati bwe tusangayo DNA y'omusajja ku kawale k'omwana tukutwala mu kooti ne tukubuuza how did it come here abatakyalinawo ye results za DNA ezino tezitankanibwa mu maaso g'omulamuzi okutankanibwa like tezibuusabuusibwa ekirungi kya science kiri nti osobola kulaga omuntu ki exactly ate naawe ne bw'oba oyagala okugamba nti teri biased eri objective bwe nsanga wano DNA yo nze nkiriportinga nga bwe nkisanze kiri ku gwe okunyonyola okugamba nti eri wano wet because of this and this naye si yenze eyakola kino tosobola kuwakanya results tosobola olina kunnyonnyola olina okunnyonnyola obutonde bwo butuuse butya wano kyolina okunnyonnyola ekitegeeza eyo nayo department naye nga sigiraba nnyo mu bitundu by'eggwanga ebirala ng'oli ku kitebe mukola mutya ewaffe mukono gyeri eyo kati ekibaawo kiri nti ku ssaawa zino tulina laboratory emu ku headquarters e Naguru naye ekiriwo nti nga bwe twayogedde ku scenes of crime officers bali mu ggwanga lyonna okuva ekisolo up to Kotido up to Kabong to Arua ekyetaagisa okukebera bakisindika bakisindika nekijja ne tukebera ne tubasindikira report kyemukola kyetukola eri proper abasajja abaliko bo IT bamusoma babasoma mungu twasoma nedda twabisoma nga bwe nkugambye tutandikidde ku ba computer tulina abakugu abaana abatendese balina zi degree mu computer science balina zi masters in digital forensics tugende bwiru ne tusoma tusomera ne wano ne tukuguka ate also to training on job boze ng'omaze degree yo naye nga wasoma biology wamutegeera bulungi nga tukugamba jangu eno mu DNA n'otandika ompola ne bakutendeka mpaka wotukira level y'okugamba nti osobola kukola ku misango kati wandike report ogende ne mu court.
kati eyo department science and technology science and technology munonyereza ku bya computer na nemukozesa nemunonya fingerprints fingerprint nayo department ndala kati onaina kubeera nga yasoma kyokusinga gwe mutwala mu kuno kati kyetwagala basically bwoba oli wakukola mu forensic services directorate is a background of sciences, natural sciences. Boba wasoma zi PCB zo, zi chemistry, zi mathematics, zi physics, biology, chemistry. Kiba kitegeeza nti ne degree gyogenda okukola nayo ya science. Katojayo then no sanga department kijo fitting in. Aba computer ngabo nkugambe bagenda mu computer. Boba oli wa biology waliyo DNA. Boba oli wa chemistry waliyo department endala ekozesa esomo lya chemistry mu kunonyereza. Kati ngeyo sini gye wayogedde kwe ya bomo. Kati wali abaana abakebera obebi ebintu bye basanga mu flaska babasanga. Okutere babikebera ne bagamba ye batambuza kachai kituufu ebisangibwa muno biyinza okukozesebwa okukola bomu. Oba bomu oba si bomu oba chai nga bwoyogedde. Bogatta kino na kino byonna tubisanze mu flask emu. It is an explosive, so eyo bomu. Kati asobola okugatta ekyo. Abeera yasoma bi physics bye. Aba yasoma bi chemistry bye bulungi. Bi chemistry ne bi physics. N'amaani mu n'amaani tumu. Obanga ina degree mu science na ingia Uganda Police. Yes. Oba mpangisa abantu bino bwino. Nedda sebo. Tola nyamba de uniform. Nasa temufuna yoko bantu. Boba wavanasa n'ebipapu bigana. Era tukulabirawo. Kuwango batoyina bukugu. Toba toyina knowledge is what? That knowledge. Yes. You can tell. Naite tubayina tebaliyo. Abasayansi ate tuli bafere. Mutambulira mu kintu nga kyekyo kyennyini. Nga kyekyo kyennyini. Ne mutunuulira omuntu ne mmanya nti ono kati ku kya DNA kino kigaziira wa misango kyemirala egigwa mu DNA. Mu DNA twalabye ng'okutta omuntu oba katugambe nti omuntu akozesa akambe okufumita munne. Kata akambe oli bali basinze of crime officer bwe bakafuna oba kusiini oba mu nyumba y'omusi anti omusaayi si mwangu. Ogenda noto omuntu n'olowooza oyagala kwekwekawo akambe n'okatwala ewaka n'okakweka. Kati bwe tujja nga tukola search mu nyumba yo nga tufunye nga yegwe suspect akambe ne tukafuna. Oba ne tufune search. Okwawula nti akambe kano tekaliko musaayi gwa nkoko. Kati ku musaayi ku kamba ako tusangako obutonde bw'omuntu gwe watta n'obubwo. Katawo nga nawo ino okunyonyola mu kambe kano kaze kati DNA yatuuse etya mu nyumba yo. Yoli yatuuse etya mu nyumba yo. Oba ku kambe kano waliwo omusaayi gwoli waliwo n'obutonde bwo. N'ekyengoye. N'ekyengoye. Oyinza okubanga bw'omufubinda nga akasaayi katono togenda nakalaba ne kakugenda we kagenze. Bya akasaayi ne kamuvaako ne kakutonyako. N'otamanya mwe kyemukola kwe kunoonya engoye ziyabaddemu ne munoonya mpola mpola munoonyako ettondo limu n'aba fingerprints kati bwemba mwalwanaganye teyakutteko ku ssaati nti essaati etuuka etya sayidi eno. Ne poliisi ayina ebiseera ebyo. Ebiseera tulina gye tuli gwe mulimu gwaffe nkeera ku makya n'enyingira mu laabu nga bye tulina okukola. To specializing so eyo specialized unit mugende eri mu kunoonya simanyi mmotoka ekoze etya biki abo balala nga bw'omanyi wali aba traffic abakwasaganya by'enguudo wali aba CID abanoonyereza eri ne batusindika ffe ne tubawa scientific evidence wali aba counter terrorism abokulwanyisa abatujju tuyina specialities nga buli omu omanyi omulimu gwe guno okeera ku makya
sikugamba nti wanonyereza ku fingerprints ezo wazimaze sazimaze encha kwokerera so sigandi ate wali baseeyo omulala ate nodduka ate tetugendayo nagenda fe tulinda ebintu nebijja so beera awo bw'oba oli wakola fingerprints olina cases zo mukama wakuwa akuwa zino case agamba gundi kola kweno neno njagala report by Friday. Nenga background science mwamusoma kati gwa musoma oyinza okuba okulira bano neto mmanya bakujeri olwa historyzo wabisoma nakola PCB sub math kusiniya y'omukaaga egwe inze nesoma Bachelor of Science Technology Biology ey'Ekyambogo senze ndi mukugu wa biology neneyongerayo nefuna ne masters mu forensic science okuva e Bulaya England right UK no bera mu police ekyokulo kimanyi noli kyanonyereza nabulo muganti wano ino mu field eyo jemba special kiche kyale kiri mu science and technology muno tuyinayo byo ne Kyambogo gyebiri leero bwe ngenda yosobola okulabako ku bantu abanonyereza abo nibiba basomesa Ekyambogo basomesa no si Kyambogo sorry ekololo ewe bali leero buli department eri represented ekololo so kombuli okubirala ebirala tuyinayo ebino ebyokuwandiika handwriting experts that's how we know them kanti police bayina ba handwriting experts abo nabo je bali nabo basoma science nabo bagwa mu department yo department kati bagita question the documents department ebiwandiise naye byebuzibwako bitankanyizibwa so omuntu bwaba yawandiika endagaano mu manyago ng'agamba wamutunza so nga site wamutunza ettaka enyumba emotoka eki obire o reporting eri ku police ne babituleetera ntugamba ono omuntu yagamba nze yamutunza n'asayininga n'okusayininga mu linnya lyange so nga si yenze yasayininga so tusobola kunonyereza ku kiwandiiko ekyo ku fingerprint ku signature eyo ku handwriting eyo ne tutegeera nti kituufu si yegwe yagiwandiika oba otulimba naawe yegwe yagiwandiika kubanga nabyo bibaawo police esobola okutegeera nti nze nagiwandiika ate bwe nkyusakyusaamu olaba okukyusa mu mpandiika ebintu ebimu olaba nga bwe DNA yaffe yanjawulo oba fingerprints zanjawulo n'engeri gye tuwandiikamu yanjawulo ate bali ababisoma waliwo obuntu obutono gwe bwolowooza nti ne bw'okyusaamu oba otasobola kukyusa the natural occurrence of events kyotasobola okukyusa so babisoma ne police teyetaaga bitabo gye nawandiikira ku binsaba nti owandiiko tekatusooka tutunuulira byebimu bye tusaba exhibits ze tusaba ne mutandika okutunuulira ne mulaba ne wani yakola atya kati naye n'abeera mu kugunga w'ebyo njagala tugende tumulemuko katono watulaba tuloke tugende mu maaso programu yaffe Omukeeze tuyina expert mu poliisi agenda mu bukugu akozesa science ne bazuula ebintu ebyenjawulo era njaga tukozesa omukisa guno nti olwaliro agenda n'olwaliro gye bali Ekololo osobola okugenda nawe ne weebuulizaako science bamukozesa batya mu kunoonyereza emirimu bakozesa batya buli kimu kye wali owuliddeko nze abo ba handwriting experts njagala ngende mbalabeko ate era ndabe ne ku ba DNA bakikola batya katugende tumulemu katono tugenda kukomawo tovaawo Eno ye Salam TV.
Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. Choices. Choices means choosing. And when you choose choice. Choose blue, red, white, or stripes. Choose your last-minute devastation. Choose your last-minute sensation. Choose derbies. Choose news. Choose HD. Choose goals and goals. Choose your package. Choose your price. Choose choice. The Premier League. All on DSTV. Owai, ono mulungi? Mulungi bulungi, Blue Band yasinga. Akolebwa mu butto w'ebimuli byaffe ebya bulijjo ng'ali ku mutindo. Alina omega 3 ne 6 ayamba okukula obulungi, vitamin D okugumya amagumba, vitamin A okulaba obulungi, ate n'ekirala muwoomu nnyo. Nkuyambye ntya nnyabo? Kwe kusalawo okutuufu lw'obulungi bw'omwana wo. Blue Band. Wage Shadia. Onkubira akasimu n'ensya nga papa omutawana ki ngola bikawera likiride. URA manja kankubuli basooka ne bampeereza ekipapula kya miliyoni 2 omwaka guli n'empalapalanya ne sibasasula n'engira ki mbandi wano nga bandeetedde ekipapula kya miliyoni 6. Mbasimanyi mulimu penalty, simanyi mulimu biki ng'omusolo gwazaala abaana n'abazzukulu. Sikulimba gw'okola otya. Vaawo naawe Shadia. Omusolo tegukulemesa site naawe ng'ate gavumenti yabigonza. Kati nkole ntya? Okimanyi nti bw'osasula kati omusolo gwo gwonna ogukubanjibwa okuva emabega okutuuka nga 3 June 2023 tojja kusasula magoba na ngasi oba ziyite penalties. Kisoboka kiti ekyo? Abasuubuza babadde babanjibwa emisolo emikadde. Gavumenti yatuteerawo waiver. Waiver? Byebiki ebyo? Okay, kati kiri bwe kiti. Omwaka gw'ebyensimbi guno ogwatandika nga lumu July 2023 gavumenti yagamba nti buli muntu asasula omusolo gwe mu bujjuvu nga 31 December terunatuuka ajja kusonyiyibwa amagoba n'engasi oba ziyite penalties. Yes. Kyekyo bwe kiti bwe kitambula akasonyiwa katambula. Leka naawe. Nga URA ekusonyiwa omusolo yeekuddako tebasobola. Kitunulire bwoti baali bakubanja miliyoni 2. Kati ne bakuleeta ekipapula kya miliyoni 6 nga bataddeko engasi n'amagoba. Okitegeera? Kaakati bw'osasula kati ojja kusasula miliyoni 2 zokka. Kati gana amagoba n'engasi agaweze miliyoni 4 tojja gasasula. Bagakusonyiwa. Bagansonyiwa? Bane biweva mbisangewo okusasula. Sasula mu bujjuvu omusolo gwo gwokka ogukubanjibwa ng'okozesa emikutu egy'enjawulo egisasulirwako omusolo oba nyiga kamunyenye 285 kadaala oba genda ku ofiisi ya URA yonna ekuli okumpi oluŋŋamizibwe ng'omukisa guno tegunnaggwako. Uganda Revenue Authority, tukulaakulanyize wamu Uganda. Kulikayo mukumulamu tukyagenda maaso program ffe eyitibwa Omukeeze. Nze Twaha Mukiibe
tutunuulira poliisi naye ate tugigenze munda okweyongera okugitegeera obulungi. Tulina ba expert era gwe tuli naye yakulembera ebintu bya science bino department eyo directorate mu poliisi ya Uganda. Ono yes pretendant of police at Haile Ivi Immaculate gwe tuli naye era tugenda maaso. Njagala wetukomye obadde oyongera okutunnyonnyola n'olaga handwriting expert. Nenjagala okutegeera bano omulimu gwabwe ng'egibagwana nti abatunuulira emabega engeri gy'obadde gy'owandiika ne bw'oba okyusizaamu okyusa otya. Naye ate kyoyongedde okwogera ekinewunyisiza nti n'okuwandiika nako kulimu kye bayitanga DNA. Obufaanaganya obwo obutofaali obwo. Kyenjagala oyongera onnyonnyoleko kijja kitya kiri kitya? Ndowooza nakyo kiri mu butonde engeri gye wasomesebwamu okuwandiika oba engeri gy'okwatamu ekalaamu yo engeri gy'oteeka pressure ku lupapula ng'owandiika ebyo byebimu bitutunuulira. Waliwo abanyigiriza waliwo abatanyigiriza awandiika mpola mpola waliwo awandiika nga asulika ennyukuta azigalamiza. Olaba nezina ennyukuta eyinza okubeera nga ennyukuta ga naye engeri gye tugiwandiikamu buli muntu era bwe tugamba tuwandiike wano ojja kulaba engeri gye buli omu agiwandiika bubwe. Actually nze bwe ngiwandiika ndwawo okusanga abantu abala bagiwandiika nga nze. Ekyo kituufu kubanga nze bwe mba ngiwandiika ngikola bukozi bwe. Oli alina waatandika. Always mba ngimaze omulala agiwandiika bw'ati sigiyitangako mabiga bwe nti. Exactly. So ebyo byebimu abakugu bye batunuulira ne bagamba ono alimba. Okay. Bava nnyukuta ku nnyukuta bwewandiika ebigambo nga 10 baddamu ne basoma ne batunuulira nnyukuta ku nnyukuta. Ne bamaliza nga nti biwandiiko byonna ne bagamba oba space gy'oleka ku nnyukuta. Omuntu akoppa tayinza kukoppa buli kimu. Kizibu. Tabituukiriza. Okulimba si kwangu. Mu Luzungu bagamba to justify one lie you need 1,000 lies. Okay. So our science nawe tuyambi. Waliwo n'emisango emirala egya forgery. Omuntu akuwandiikira cheeki nakuwandiikira cheeki ya miliyoni 10. Oli n'agenda n'ayongerako 0. Nezifuuka miliyoni meka? 10. Ekyo nakyo tusobola okukizuula. Ng'ayogera obwongezi 0. Osobola okukizuula? Atayide linda kolimba nawe. Nga nyongerako obwongezi 0. Ati ndaba bwe wawandiise eno ne nyongerako 0. Kozo gai nti munoonya ne pressure gy'ateeka ku lupapula. Ku bimu. Tebisobola kwenkanankana. Tebisobola kwenkana. Byanjawulo. Buli kintu era waliwo kye tuyita principles of forensic science. Buli kintu kirina individuality. Ekyobuntu exactly. Buli kintu kirina ekyobuntu bwakyo. Kati eyo principle tuyamba nnyo. Ne muzuula ekituufu. Bintu kyebirala bye tutamanyi oba olyawo eno naye nga poliisi ebigendamu era n'ebikola. Ne tubikola. Kati waliyo ebino ebirala ebya ballistics twabyogeddeko katono naye tusobola obyongeramuko. His Excellency the President of Uganda yasalawo nti emmundu zonna eziri mu Uganda tuzifune tuziteeke ku database. Tukikola tutya? Buli mundu nayo bwebe efulumya essasi. Bijjukira bulungi nnyo enanga ng'abinnyonnyola abamawulire. Bwebe efulumya essasi na buli mundu erifulumya differently. Kati waliwo nga fingerprint y'emmundu, fingerprint DNA y'emmundu efulumya. Bwe lifuluma mu ngeri ya njawulo. Lifuluma mu ngeri ya njawulo. So emmundu tuzifuna ne tukuba amasasi ne tulaba lifuluma litya ne tubitegeka ku database. Kyokka na zino emmundu nazo zirina identification. Katugambe eri mundu 0010 ya poliisi eri ku CPS e Kampala. Ebyo tubiteekako nabyo ku database. So enkya
ene emundu katugamba omuntu agikozeseza bubi n'agenda eri natta omuntu mugisanze bundi bujjo bwe tufuna ekisosonkole ne tufuna n'ebirala tubiteeka mu database yaffe netulaga eno emundu ku lunaku olwo ebwatula bweti ekisosonkole eno emundu 0010 olunaku olwo bwe yakuba amasaso abantu emubende atwaire yali agisayiningira kuva ku station kataawo ne bantwala ne bamunza emundu yo lwaki eri wagiwani wagisayininga n'ogiwani poliisi emundu zonna nzijukira kampeni yali nnene nnyo enanga nga buli lwajja lwa manda tuli mu kuwandiisa mundu tuli mu kunoonya obukugu ku mundu zino okuzitegeera bwe zifulumya amasasi kitegeeza nti obumenyi bw'amateeka bubeerawo poliisi nejja neeronda ekisosonkole ekyo bwe kiteekamu eri kijiraga mundu ki ekifulumiza awo netuyamba nnyo mu kukwasaganya naye ekyo muli kulevu ki mukikola tuli bulungi emundu nyingi zetuwandiise twakakavaringa ebig buli gye mufuna nga mugyongera nga mugiwandiika nga muginoonyerezaako sizakufuna ogenda ku poliisi nomugamba muleete emundu zammwe zonna leero zetugenda okukolako seze poliisi zonna kweziri twakola ne ku za prisons nanenda eza private arms private security companies nkoze ekyomuntu owa bulijjo okufuna emundu kyabuntu ekyo constitution ekita ekikkiriza omuntu asobola okusaba emundu n'atambula nayo ng'emukuuma oba n'agireka awaka waliwo emitendera gyetaagisa olina kuba wagendako mu magye nedda sebo naye olina okulaga nti watraininga bulungi okukozesa emundu yo tuwatraininga n'okufuga obusungu kubanga omuntu wali ajja kukusumbuwa katono zafunye sente zange nga njagala mundu mumpayo kosi ya bbanga ki si training ku magye si training ku mundu njagala mundu waliwo kosi nti olina okutraining emyezi 3 oba kataawo simanyi bulungi kyemanya abaagala emundu batandikira bagenda wa DPC ne baapplyinga DPC ku kitulu ku district n'ababuulira kiki ekiddako ekyokukola okay tudde ku kya ballistics yes emundu nekuba wansi kyenjagala okweyongera okukakasa bwe bukugu nti ekisosonkole ekyo kikwatagana n'emundu gundi is that so? It is. Mukikola ne mukifuna? Tukikola ne tukifuna. Ate science y'emu gye tukozesa n'okuzuula chassis numbers and engine numbers obubbi bw'emmotoka eyo department bagiyita ballistics and tool marks so bino ebyokubba emmotoka n'okyusa n'okulukuunya n'okulukuunya 0 chassis number n'ogikwatamu awali 1 n'ogifuula 7 mukisobola kitegeera tulina obukugu tulina science tulina tekinologiya tulina abaana abatendeke basomera zi Russia zi UK nga yagenze kusoma ekyo ballistic eyo nayo kitongole kiri awo kiri mu poliisi kiri mu poliisi era tukolagana ababbi baffe ab'emmotoka ne bagikyusa poliisi esobola ginoonyereza yes chassis number ne engine number lwakuba nti ndowooza mulwawo kino ekikwekweto kiba kikyo mulwawo kola ebikwekweto ku mmotoka motoka zimala tufuna emisango egivudde ku poliisi ate kati ebiseera bingi tukolagana ne URA ne Interpol Directorate of Police also so ebikwasaganya n'emmotoka n'okubba kw'emmotoka abo be ba clients baffe naye bw'oba let's say motoka yo bagibba n'ogizuula wayiseewo ebbanga naye ogenda okusanga ng'oli agamba eno si motoka yo nze chassis namba yange eri 10 nga yagikyusamukko poliisi erina omukugu erina omukugu ogamba totunulako butunuzi n'okireka
police ino omukugu egenda nekulaga nti kino kyeraga kati naye chassis number entuufu yali eri neno era ne bakebera ne URA records ne basanga this is the right chassis number amanya emotoka eri mu manya gani gono sono ye omutuufu ye ono omutuufu ye nanyini omutuufu. Police ekisobola kiki ekirala obuulyawo kitutamanyi police ng'ekola mu bya science and technology atulaba tuli ku Salam TV gwendi naye ye superintendent of police Ivy at Haile Immaculate atunnyonnyola era atulaga police obukugu bwayo ne byesobola okukola mu kwongera okuvuzibula amaaso naawe ali side eyo nti bisoboka bobera ng'okyalina kyeweebuuza olwaliro lwennyini we twogerera bino bali kololo eriyo omwoleso munene nnyo buli muntu owa bulijjo yakkirizibwa agenda n'olaba ku bintu bino n'olaba okunoonyereza kuno mu science and technology bataddewo kampu yaabwe bali awo ab'ebyokwerinda bonna naye osobola okugendayo neweeyongera okutegeera DNA bazikola batya bazizuula batya baga nti bazuula kigalo tunoonyereza ku kigalo kakati akugambye mu motoka agende mu mundu ballistic naki kiki ekirala kye balina ebirala bye tulinayo byakukebera bye tuyita poisoning katugamba omuntu bamuwadde obutwa n'afa oba n'abaawo engeri gy'atataganyamu obulamu ekyo nakyo tusobola okukizuula ne tugamba gundi bakuteera kano mu mata oba mu caayi ebyo by'abadokita ate byammwe tubikola it is forensic science tubikola forensic chemistry forensic toxicology poisoning toxicology toxicology forensic toxicology mpulira kipya naye nga weekiri naye nga ekitongole mwekiri bukubu bwe tulina olaba bino ebizize bibaawo abaana bali sigambye nti simanyi oba bali emmere erimu obuzibu bino ebibaddewo mu masomero abaana waliwo ebibaawo abaana ne balwala bangi poliisi nedduka nakanyonyi ne tutandika okunoonyereza era tutandikira ku abasawo babajjako omusaayi ne bagutuwa ne tukebera kiki ekiri mu musaayi ekyaleetawo zino signs and symptoms ekyaleetawo buno obulwadde temulinda badokita bye bakola byabwe badokita balina bye bakola naffe tulina bye tukola okutegeera okwange era ndoza kwe kw'abantu abalala baloza nti poliisi egenda neebuuza badokita muzuddeyo ki namwe muyina ebyammwe kati olaba abasawo mu ddwaliro eyo waliwo nabo bye bajjako ne babitusindikira nga bwe balina laboratories zaabwe okukebera olyo ogendayo omusawo n'omugamba mpulira bwenti ne bwenti oli nalowooza mpozi maybe olina omusujja kangambe lab technician akebere obo olina omusujja olaba so bwebanga kesi ya poisoning naye bajja kugamba if it is suspected poisoning katusindikire aba forensics batukebereri oba kituufu mulimu era wali abakugu bategeera nti bw'osanga eno chemical mu musaayi eno chemical ereetawo okukola ki babimanyi byebaasoma ate onyongedde amaanyi kubanga kati mbadde ntunuulira eddwaliro ly'egindi omusajja atebereza okubeera nti yeyawadde abaana abo obutwa yeyawadde gundi obutwa ate alina bw'ayita akulira eddwaliro eryo kati yatebereza nti zinaavaayo awo mbadde ntunuulira kati poliisi ekola ebyayo bwe tuba tulowoozeza nti maybe obuzibu bwavudde ku mmere olaba engeri gye tuterekamu emmere ewaka oluusi yereeta obuzibu eyo emmere oyinza ogitereka n'ogitereka wantu awabi nga waliwo amazzi waliwo obuwuka bwe tutasobola okulaba n'amaaso gaffe naye nga bwe muli obwo bwe bayita aflatoxins and other toxins ebireeta ne kansa so n'ekirala batubulya ne arsenic zeyitira aseno zireeta kansa bwe tulowooza nti maybe obuzibu buyinza okuba nga bwava ku mmere naye emmere eyo tufunayo samples ne tukebera ne tulaga mulimu kino era kino kyekireeta kino okuva ku complaints z'abantu okuva complaints z'abantu n'ebintu ebirala oyinza okugamba gano amafuta nagateeka mu motoka yange neefa ndowooza baagakola ki baagatabula n'ebifutaafuta ebirala adulteration of products poliisi era ebisobola binoonyereza lumu nali gyevuddeko emabega
ne poliisi ng'egenze Katwe asimaina kumanya gwe wetaaga ennaku bbiri netujja netwogira ne poliisi yagenda e Katwe eyo nekwata oil nti oil ono mukolerere oil ono bamugattagatta nesitegeera bategeera batya be basajja bamwabo babikola nategeera nti eno bino babyawula babigasse na bino bagassemu kino ate kino tekina kubeera mu oil ate era ne mu engine kijja kukola bwekiti poliisi ebyo nebirina byonna okugutubula toyanzege ojja kufuna olunaku olulala okomewo tweyongera okutegeera n'okumanya ebintu nga bwe bitambula akadde simanyi oyinayo waliwo ekirala kyenjagala okusembyayo bino bye muwulira bya certificate of good conduct eyo bw'oba oyagala omulimu oluusi abairi ne bagamba ekitongole ne kikugamba atwagala certificate of good conduct ekiwandiise ekiraga nti oli Munnayuganda mulungi mwesi mutoyina misango nga bwe nakugambe tulina zi database kati awo tulina fingerprint centers e Kololo ne Naguru naye process yonna etandikira ku online ogenda ku police website waliyo link ekulaga where you apply online era nosasulira nekola ino osobola kosa mobile money no booking olunaku lwo olw'okujjako ebinkumu noja ne tubikujjako ne tubikebera mu database yaffe ne tuwandiikira Interpol yeweereze ebbaluwa ya certificate fe tukuweereza police clearance okukola ebweru eyo naffe abapoliisi batukebera n'aba private security companies waliwo emirimu egikiri must okukola ekintu ekyo naye ate ekirala kyenjagala okwogera omanyi Uganda twayiga nnyo okuyiriba buli mulimu gulina ayiriba buli mulimu gulina so ojja kusanga abaana e Kololo akugambe nze nja kukuyamba mpaayo akakadde nkikukolere ndi wano okubagamba nti process etandikira ku online esente zetusasula certificate of good conduct mutwalo 7,600 tokkirizibwa okukubba oba katugamba ozza omusango n'ogenda ku poliisi ne wabaayo omuyiri binakugamba bakugjeeko ebinkumi nze mpaayo $5,000,000 mbijjeyo mu database kubanga enkya bijja kukwata obuzibu nabwo weebuli ojja kuba olina kyoyagala ate kati data $5,000,000 tubisangule naye ate kyenina okugamba kiri nti eyo record tebaayo kyetukola tugi updatinga bwe bakusiba ng'oli suspect n'ofuuka accused ne bakutwala mu kooti emusango ne gukusinga n'ofuuka convict muleeta results ezo we update ono bamu convicting oba bamu acquitting bamugamba talina musango nakyo mukiwandiika kiteekayo likodi yo so omuntu takulimba buli Munnayuganda mumenyi w'amateeka mumuyinako gundi mumuyinako ani tojja kunjatuza byamawala mwebale kuba nti mutuwegaseko nako olwaleero bannaffe okwera nti mutambudde naffe gwe tubadde naye bamuyita Superintendent of Police at Haire Immaculate Eve gwe tubadde naye akulira bino ebya science and Tekinologiya mu kitongole kya poliisi directorate number akunyonyodde n'akubuulira olusi ebintu bingi bye tutamanyi nti bikolebwa poliisi naye kakati nina kyenzudde nja kumukomya wano olunaku olulala njagala obeeko ebigambo by'osembyayo n'okusibirira abantu baffe abo n'okubeewaza obumenyi bw'amateeka then obabuulire bagende e Kololo balambule neyanziza omutetenkanyi wa program nze Twahamukiibi Mr. Twahamukiibi kyensembyayo kiri nti ekisooka Abannayuganda twewala emisango kubanga omusango guluma ng'okuze n'ekirala omusango bwe gubanga gubaddewo mu reporting nga bukyali mwewale okugenda ku crime scenes okukwata bye mukutte okukola bye mwagala ate n'ekirala bw'oba ng'oli Kololo leero oba oli waka olina akadde jangu kwenagulu bino bye tubadde twogerako wano ojja kulabako ku bimu physically tukulage ne bu samples we can do magic there gatonna genda omukisa gunkutte mfunye omuntu omutuufu okubuuza waliwo omusajja omu yagenda najja nangamba mutabani wange bamukutte bamusanze n'omwana omuto atanaweza myaka
naye omwana oyo yayononeka dda ku kyalo kuno naye gwe bakutte naye bulijjo kitaawe ekigendererwa kye kyakukwata ina gwakutte kakati akutte mutabani wange naye mutabani wange abadde yakayimirira naye amusanze busanzi naye n'amukwata n'amusiba ng'ayita mu poliisi ne DNA ezeekola ku mwana omuwala ono basobola okuzuula nti ono yabadde yakamulaba yakamusisinkana bamukutte omusango sigugwe tamwonoonangako naye ng'omwana mwononefu singa omwana abeera nti yayonooneka mwononefu ndoza olulimi oba nkutegeera omwana yagenda dda mu byabakulu naye emyaka gye gikyali okiwulira bamusanze atambula ne gundi ne bamukwata noga nti omusajja naga nti ono yanyonoonera ebiseera bisinga poliisi bwemukwata naga nti bagenze kumukebera bwe bakebera omwana oyo nga mwononefu batwala butwazi ono poliisi erina weeyita neezuula nti si ono era obutonde bwono tebuyiriimu mu mwana oyo nnyo ekikola so nga bwe tugambye tukozesa DNA so bwe bajjako abasawo bamujjako be bamugjeeko omukyala n'omwami zi samples zaabwe ate n'ebirala bye batuwanga nga underpants oba n'ebirala bi exhibits so ogenda okukebera n'osanga nti oyinza n'okusangayo obutonde bw'omuntu omulala nga buli totally different from the suspect era tukiwandiika bwekityo nakyo tetuliiwo okugamba nti tukwata ab'emisango bokka tuliiwo n'oku exonerate the innocent bwamufuna ku ngoye z'oli underpants zayambala nazo muzijjako mu kiseera ekyo kati olaba ekintu ekyokukwata abaana kizibumuko kisoomooza nti omwana bwe baba bamukutte balina omutwala as soon as possible nga tanaabye tolinda nkya tomunaaza be bamukwatiramu byomutwaliramu awo tujja kufunayo olunaku olulala okomewo atuhaire otulambulula otubuulire tusobole okubeera nti tuyambibwa mbadde balabi balungi abaprogramu Omukeeze nze Twaha Mukiibi mbadde ne Superintendent of Police atuhaire Immaculate Evie gwe tulina naye olunaku olwaliro mbeere bulungi kale tukuumire mwera